Tosubwe chiddako ku AC Media UG. Ebiseera bino bye tulimu, it is very okay. Abasajja bwe bagamba I want a woman that brings something on the table. Lately it's not just about what you're suggesting or the brain or amagezi g'omuwa. Ayagala nnyo omuwa amagezi nga nawe but like men lately ayagala nnyo omukyala jana. That's why babeera bagamba nti abasajja b'ennaku zino tebakyabakuula ssente za nviiri. Bw'ogenda n'osabiza omusajja njagala ssente za nviiri, njagala ssente za ngatto. They don't take you serious. Agamba omukazi ansaba ssente z'enviiri. Okisegeera ansaba sente zachi airtime ansaba airtime ansaba data ate nga kituufu omukazi akola ebyo bintu abatabisaba oluso okujjako nga mukopi nga yo omukyalo oyo naye omukyala nga akola nga si mukopi ebyo bintu tabisaba musajja airtime nga asaba zaaki olugoye lwa Christmas nti omusajja ebiseera ebisinga so amanya eddoboozi nabulime Esther esi atoku AC Media Uganda yo tugenzeko mu kitebe ky'omukwano munansonyi okuba nga ntudde bwenti bannange eno gye tuli akakuba akawewo satamde na jacket kwabe nambirowooza munene ngamba nti nina okubaweereza nina munange ngenda kuddayo wakano neebike era kati ne driver mukubidde ngende wakano neebike mu bitiibwa neebike andero Sunday Omanyi mwagala nnyo okugayo mutamanyi abawulu bebika ne bwe yebika bulangiti abate yebisse abakola ki omanyi bategeeza okwebika owambeko wano gwenkubira awo emergency anyway nenga leero tuli mu kitebe ky'omukwano ndi ne mwami Sega Douglas wamu ne Matilda. Hi guys. Hi. How are you? How are you? I'm good. Kulaba oli mukwano like agudde mukwano naye esa amazima googera ng'egye tuli mu kitebe ky'omukwano esi please yogera ku byo ebikwatako omwami omwagaza ki esi bannange omwami nyambala ekkanzu esi esawatu nja kulaga omwami otye njagala ekkanzu andi nze omwami owange musuubire wat alina okuba nga muwanvumu si muwanvu nnyo wala muwanvumu munene ng'ayina wano wana kintu kikulu nnyo chest ngayanga mu kifuba ekyo ngambe kyekyo yes that's the kind of ngasobola kunsitula because I'm very sure Douglas tasobola kunsitula ojja gwa mutono you know nezi njagala omusajja bwati bata nga mumutulako bwenti ngamba yoyo dati ngana muwa erinnya lyange omanyi omuntu goyita dadi nga wala taliswana talisana naye oyo omuntu goyita dati nogamba papa nomufukamirira wawa wakuba wawo wakati awo nosoko mu akacayi kati kubudde buno esenga gyali nsenga sana zimba sijja kukola mbere ngenda kugenda mu akacayi mmalo mu akacayi mwe bakati buno budde si wa juice akamere byonna n'ekyeggulo ekyaffe ekiganda nga byogedde abatulabako kamera ebituna tubyogerako Matilda ga maama Matilda era tetugaana naye nze that's the kind of man njagala omusajja gwe ngwako mu kifo nga kyekyo but I'm dying naye nga I love you so much my husband abatanabafuna my kati yenna gyali ayinza okubona esi katonda okulaba abatulawo kamera naye sijja mwogera linnya naye I love you so much yeetegedde ekanzu gye njagala anti tukyali awo tukyateeka naye ebintu byaffe talya abantu bafamu abatulawo mu kamera manyi agange nze kikabi Douglas Segawa tuli mu kitebe kya mukwano olunaku olwaleero mwebale bayira okwekumira ku AC Media Uganda ne Media Now UG. Thank you so much for subscribing. Mwebale kunjagala abalaba Middle East abakomyewo mu December. Thank you Nambiro and hi. Thank you so much for each and everything. Mwebale kunjagala ajja ama Nambiro obubaka bwange esimu ko eri Airtel ebisinga obimanyi Nambiro yes Nambiro oyo muntu wange nsigadde tujja kwogera. Thank you so much for doing all what you did. Douglas Segawa
nanyini luseke Lera lusimye munamubiru asimbye oluseke munamubiru. Okay, so banange mbalamusizaako nnyo amanya amatuufu agange bampita Matilda. Matilda ni Matilda lyerinnya erikola Sente. yogera n'eri ekikaba tumanyi omuddiro. Okay, kati nange kambagamba agange. Nakate Jacqueline Matilda is my full name. Mukama febazi. Erikola Sente Matilda. Nakate naba mama wange. Mwenna nno mama wange. Oli mama wange. Ndi mama wo ate mam oli mama wange. Really? Ale ndi mama wa Douglas. Nte so chiri? Nedira fumbe. Wedira fumbe. Banzibula mujajja wange. Badde manyi oli wante. Amabefu wamma. Chi? Eradde nyabo. Eradde. Abefu. Eradde nnyo. Kakati bambi abamikwano tubabaniriza nnyo era mu kitebe ky'omukwano. Wanene wetujira twagala longosa ku mukwano ogwo tutandika okukola ebintu ebituufu tuve mu malala. Mukitegeera kuba amalala gatukostinga later on in our relationships. So n'olwekyo tubaaniriza nnyo mu kaseera kano tugenda beera ne Douglas tusoke tuwakanemu ebimu. Amma leero nze wembeera mu love by the way esibine byasinga okubimanya. Nze Douglas kumenga. Agwira ddala mu mukwano. No dedda kyembadde ngeza kugamba kye kino. Mbeera mukakkamu nnyo because I value love so much. Ate kye kintu kyempa obudde. Nebona Douglas ayogedde Matilda ayogedde naye nga tutabagenda mu maaso gwe n'ayagala S Media ayagala team ayagala Douglas babeeranga wano buli kaseera. So owatayagala basuwa please subscribe. Wansi awo waliwo ekigambo subscribe kinyigeemu ate tokomaoko onyige wali kade tata buli video ejja obala family ebe etuukirawo ogwo abaasooka ogiraba. Onyumirwe oyige osome. Esther n'ekyo kyakye nalabye we have tulina abantu bangi nnyo abatufollowing on TikTok as S Media naye bagenda balako obugambo obwa S Media simanyi obugambo bamanyi omugaso gwabo bulungi but obugambo bagenda babutouchingako kulaga nti if you want the full video you have to visit our YouTube channel at S Media Uganda to get the full stream of how we're discussing the whole topic. Olwensonga nambiru ani wanasalamu eddakiika emu oba eddakiika 3 manya so eddakiika emu obutikitiki 3 ate video bayasaawa emu oba olyawo so you don't miss wali abantu abamu abagenda nalaba kantu katini nnyo naagenda mu comment section n'ayogera omugambo n'awemula n'avuma tamanyi gye byatandikidde tamanyi gye biggweredde wabula yaleese ka pressure ke wadde baama olumu tuli biseera bya mpewo ng'empewo olumu eba bayiseemu naye baaba mukakkane tubeere nga tugenda ku S Media on YouTube tulabe the full stream. Then from there we can also share our opinions on the same topics that we'll be talking about. Also era ugenda mu comment section. No endowooza yo mukwano gwali eyo. Ate era n'ekirala engeri tuli mu ka festive season tuli mu kumalako omwaka. Wadde omanyi dda twalabiranga ku nseenene naye kati mbaaba tezikyabuuka. Babaana bazitutte abaana ba gundi. Abaana bakambwe nazo zaanyize. Wadde naye nga bingi oba olya ng'olina by'oyagala twogereko oba olya olina ekibuuzo kyo twanagadde okuyingira omwaka ogujja kasenga Katonda aba atuwadde obulamu nze naawe omulabi oba Matilda ne nga olina ky'oyagala twogereko you can comment ne tubyogerako ne tubinyumyako ebintu ng'ebyo ne tuba nga tetunyumirwa ne tuyingira omwaka nga tuli bapya nga n'endowooza ekyuse obwongo bukyuse jjukira ebiseera ebisinga fena tutambulira ku bwongo obwongo asa tebukyuka tojja kukyuka muganda wange naye nga olwaleero tuli mu kitebe ky'omukwano tugenzeko mu love awo tugenzeko mu ate tuli mu festive season yennyini whereby wali abantu nga ffe abali mu long distance relationship nga December tugenda kubeera busy nnyo oluvannyuma lw'okuba nga ate omwami sweetheart agenda kuba akomyewo tugenda kubeera naye ffenna omwami wange maama soogere ku mwami so tugenzeko awo twagala twogere ku kitebe ky'omukwano naye tugala kuba tukyogera ku wano naye era nga kibuuzo kiri open naawe
ali eyo nti we tuba mu nsonga zino eza dating ensonga za marriage sente as in tugera ku money and dating, money and marriage, okay? Sente zikomawa mu relationship, sente zikomawa mu dating, sente zikomawa mu bintu ng'ebyo. Ez'omusajja zikomawa, ez'omukyala zikomawa. Kyobala tuli leero tuli balanced. Twagala sente z'omukyala zikomawa mu relationship. Waliwo okubeera ng'oli mufumbo, ate waliwo okubeera mu dating. Waliwo okubeera ng'oli mufumbo, awo olikkirizibwa ndowooza okugula ku masuwaani. Okitegete? Naye ate obeera mu dating, amasuwaani gayinza obuteetaagisa nti tomanyi oba ge banaatwala. Oyinza obigula n'obigulira abalala. So, sente zikomawa mu relationship, oba oteekamu ogamba. Tugenda kuba tubyogerako bingi nnyo. A lot is coming. Tusookere wano ku Douglas. Okay, abatulaba era n'abampuliriza. Bintu bino kansooke mbyawule. Sooka sente kirala n'obufumbo nabwo nga bwe buli oba dating. Nakyo kirala. Naye emu ekolanga engine mulimu oil. Ekolanga oil ekintu kisobola okutambula. Naye ate Sente zikolanga oil. Yes, ku mulembe guno. Kuba bwe tukitunulamuko edda sente it wasn't that much something for love or for marriage, for dating to ekintu okusobola okutambula. Tekyaliwo nnyo kyamaanyi naye engeri ebintu gye bigenze bikyuka n'emirembe gikyusa sente yeetaagisa. Naye eyina kkomo ki oba yeetaagizisaawa mu dating ne waweeteetaagisiza mu dating oba mu bufumbo. Tugenda kwogeramu nnyo ku marriage still because I think dating tomugenda kugibeeramu paka we mujja okufa. Oyimanyi n'oli abantu abali mu dating emyaka 10. Siwa kirima teda. Ng'omuntu ekyakwetegereza for some good 10 years. Abantu betegereza. But then what is the end result? Kati nze daga katulole ku end result. Because sente erina amaanyi. Njagala kankiddemu sente erina amaanyi. Wokakasiza nti sente erina amaanyi ng'omuntu omuwadde miliyoni 10 cash n'otandika ozibalanga tonnazimuwa. Amaaso gokka agazinanga obala obw'etaano bukulagirawo nti ono oba okitegeera omuntu olwadde omwoyo ogututte. Sente erina amaanyi. Bwe njogera ku maanyi abaagalana bano bo sente bw'eba eyingiddewo sente zino zimusuukunda kyenkana ki? Kuba ogenda okulaba weebale nnyo osobola okugwa mu laavu n'omuntu nga sente ye is money oriented, nga ye obulamu bwe ye kyayagala sente, laavu ejja oluvannyuma nnyo. Ne wabaayo oli nga ye sente azaagala ye naye nga tazikuliriza. Buli omu sente azaagala. Ensobi wejjira weewano kuzikuliriza. Abakazi ebiseera ebisinga ogenda okulaba tebalina kye bayita financial muscle emotionally. Omukazi bw'afuna sente kyeraga. Amenka. Kyeraga. Especially mu African context. Era bw'olaba kambazeeko kambatwaleko ku mufamire z'Abayindi. Abakyala Abayindi abo basobola okukola sente. India, tuli Mumbai. Ne New Delhi. Bw'olaba abakazi Abayindi abo asobola okukola sente, tumanyi nti balungi mu business. Naye era yo oli omukazi omuyindi olw'okuba balina values eziri very strong. Sente ne bw'aba azikoze tezimu absorbinga mujjako nti mukyala mu maka. Ekitali ku muntu muddugavu wano. Omukazi akulidde mu famire enjavu n'afuna ku sente agenda kulinnyako n'obuko bumanye.
we wali obuzibu fa abaddugavu naturally kanjogere mu Uganda in most cases abakulidde mbaavu in most cases bwafuna sente kyafe olaba omuntu ayize ebintu obukulu ayonooneka bwonoonesi so abakazi tebalina that financial muscle bonga bo especially in marriage now bwe tugendako mu eddako esi nti kyatondebwa natural omukazi tateekeddwa kukola kizibu kutegeera omukazi yali designed okukola emirimu egijje naye nga bwe nkugambye olubereberye nti emirembe gigenda gikyuka n'ebisoomoozebwa byeyongera ogenda okulaba nti abakyala bano kibalemye okuhandolinga to put a thick line between marriage ye ne sente kati bwe kikalubamu nekyaffectinga kiri balance nekirema okubalansinga era ogenda okulaba nga abazikoze nnyo ebiseera ebisinga nga kimulidde obufumbo bugaana oba relationship egaana jjukira fe abasajja fe kyemudutaminingirako nti tuli basajja asetize tulina na sente kati gwe bwe nkulaba ng'ogezaako okuyingira mu doketi yange I feel insecure okusanga nazo kirala n'okuteekawo thick line n'essente zo ng'oli nange mulaavu nakyo kirala ekibuuzo ne kijja nti omukyala alina thick line gy'asobola oteekawo wakati wa ssente z'akoze n'obufumbo bwe because ogenda okulaba ng'omukyala agenda prioritizinga nnyo bizinesi oba ssente ze okusinga omwami kiba kitegeeza marriage ye tegenda kuba successful kijja kuba kigaanye naye mbadde era ekitegeezako okunyonyola wali maaso nti emabega nti fe abasajja omututamiringa alina ssente asobola okulabirira providence you get providence comes now with money oba okitegeera kati bwe nkulaba ng'ogezaako kukiyingiramu ggwe is a threat to me kiringa nze bwe natandikanga okwoza ebintu bwe natandikanga okwoza amasuuka era ogamba Katonda avudde emirimu gy'okuba omusajja atayingidde emirimu kati waliwo engombe etambula bwe tuba twogedde ku ssente nti omukyala aleeta ki ku mmeeza okuleeta ku mmeeza ngombe kye bagezaako otegeeza bo bagireeta in monetary terms because men ababeere nga bagamba sex ate tukyagala we can get sex anywhere we want yeah. But what do you bring on the table ate ebiseera ebisinga bonna baba balina concept eyo nti omukyala ayagala ateekawo ssente naye ku mmeeza wogula omuceere agula ekibumba oba kitegedde olowooza gwe ng'omwami tekisobola ku affectinga abogera ebigambo ebyo they are not real men real men kiddemu nga bakiraba omanyi sagala abantu especially monetary terms okay. They are not real men they are what boys esi kyenjagala era basajja esi kankubuulira okwambala empale kijja kuditamininga nti oli musajja esi kankubuulira ebintu bino omusajja kyayagala gwe kyoba oleeta ku ttebo birowoozo bimuzimba butetenkanyabo nali ntudde wano mu ntebe y'emu nenkubuulira amaanyi g'abakyala ebiseera ebisinga tegali mu bikolwa gali mu bigambo by'obuulira omwami baawulira mu kutuuka buli lunaku n'omusabira essala neŋŋamba omwami wange kagenda afune oba okitegeera abasajja b'ennaku zino babreakinze down tibaagala kuba motivatinga by the way nti webiba biganye ku mulimu n'akomawo kikyogenda omugamba because bw'onoŋŋamba nti agula emmere omukyala agula emmere gw'omwami okole ki kiba kitegeeza obuvunaanyizibwa bwo tobufuufiirinze kati bw'anaakulengeza ate jjukira omukazi kasitaatapingako mu buvunaanyizibwa bwe ppa n'oluba lunaku lumu suubira gwe omusajja ogenda kulengejjezebwa tokiraba omukyalo okimanyi ne bwagula tampeko mu nnyumba ewaka bweti eyo yagenda ajja gikulangira si bonna bayinza okuba si bonna naye in most cases for example omwami bw'abeera nga tugamba omulimu gumuweddeko ne batandika bambi omukyala n'atandika okukwatamu mu bizinensi bw'alabirira waka bw'akola atya era omusajja omugezi afiiringa insecure ng'omusajja yenna naye genda okulaba ng'ali akakoko musajja omugezi yenna yeebuuza tetuganya omukyala naye era ng'omusajja yenna alina ku magezi you need to feel insecure because omukazi akola ate gwe omusajja bye wandikoze omulembe guno okumanya gwonoonese nti abakyala ate bakola abasajja be bandikoze kiba kitegeeza ekitiibwa abakyala tebajja kukituwa era tebali kituwa nga batapinga mu buvunaanyizibwa bwaffe. Thank you Mr. Douglas Luseke.
guys tusagamu mukyala Matilda ku nsonga eyo oyogera otya ku nsonga eyo Douglas atugambye bino byatugambye n'atugamba nti abakyala tebasobola kuba basajja kitiibwa nga be bagula ebintu ewaka be bagula akamere be bawerera abaana ate kati abasajja be banoonya bakyala basobola kuwerera abaana nga bo batudde actually jowawo nabyo ku TV nga kyonna kyanoonya mukazi ayinamu ki yagambye byonna nze sifayo waggwanga ki sifayo wansi ki sifayo waawa kasitaba nga ayinamu kasete nga musajja yabyogera Matilda tandikirawo sente omuntu sente zikomawa mu bufumbo oba mu dating wona we biri zenga Matilda omukyala akola ate nga njaga nyobera contributive omusajja se omusajja mu maka gange nga ndina omusajja okitegeera nti ekito omukyala njagala nnyo abami bategeere nti ebiseera ebisinga omukyala enneeyisa ye nga abaze okufuna bw'aba nga abadde n'ogamba nti akyuse takyali kyeyali maybe before oba n'alabira ddala nga naffe abamulaba bakyala banatunaye mukyala gundi oyo yali disrespectful oluusi in most cases kyali targeted by the way a man was treating her before all that money came oba okiraba nti abasajja ebiseera ebisinga fe abakyala we tubeera in a state where you don't have too much ofuna okusoomoozebwa kungi nnyo mu bufumbo nti oluusi ojja kufuna disrespect eri very inappropriate ogenda kulengezebwa mu buli kimu oba okitegeera ogenda kumanyirwa bagenda kukolako obwenzi buli obw'omululu bweruti obutali bwakwekwekanamu yadde akatono bisinga omusajja bw'anakola nga tolina ssente oba abadde akuprovidingira buli kimu ogenda kubeera muddu we ekyo sigenda kirumamu you are going to be their slave oba okitegeera lwansonga lwansonga he is providing from A to Z akuweeza pad n'akuweeza empale n'akuweeza enviiri n'akuweeza emmere abaana fiizi n'abeewammwe n'abakubirako ku ssimu nonga banagenda mamange okitegeera n'akuwunyigayo akakadde okitegeera omusajja the moment buli aba basajja balaba balina too much ego in their nature omukyala because of the ego that they have nti nze ndi musajja zalina okukola kino zalina okukola kiri omukazi talina kunsinga that ego yebaleetera ebiseera ebisinga okulaba ng'omukyala ali kubeera disrespectful even before a woman starts disrespecting them nti omuntu already kat for instance obeera mu relationship omusajja naga naye bona afuna sente n'aba akusobola okitegeera that person is already biased already okitegeera oluusi ayinza oba tagisaba oluusi aba tagisaba some men actually say it out of love some out of insecurity agamba banange omukyala wange tebamutwaleko okitegeera ng'afunye ku ssente kuba kati aba alaba nti akulaba ogenda maybe kubeera muntu w'amaanyi oba already oli muntu w'amaanyi kati nga yeerengeza sometimes men put themselves down olw'okubanga that ego awulira ego emugamba omukazi akukubira waggulu okitegeera ate nga tekiba kituufu nti ebiseera ebisinga osanga omusajja nga alimu eyembera not because actually akimanyi mukyala wajja kukyuka but because ego the nature that they have of having too much ego ebaleetero ogwo omuzimu guba gumugamba omukazi agenda kusinga omukazi atandise okukyuka gwe omukazi tomulaba bwakyuka nti omukazi ne wanabazze nga badde afunye omusaala gwe nti afuna obukadde 5 njogera kuba nabakyala nga yali talina n'akola ki n'afuna nti omusajja agenda kumulabanga bw'anagamba sweetheart nga oluusi n'omukazi okikola out of so much generosity nti olaba omwami we ali mu struggling financially talina bulungi sente you love your man you want him to be well you want kati abasajja mbabeera ne too much ego nebafuga nalabanga omukazi amugambe I was thinking you know we were supposed to take the kids tubadde tunotwalako abaana ku Queen Elizabeth mbadde nga oba nze I foot the bill omusajja nga atabuka omukazi atandise okummanyiira okitegeera kati abaala abo otandise omuyitako ebiseera bituuse nti oluusi mbadde musasula rent
agenda oli mukikola n'omukwano muyitirivu oyagala omwami wakakadeko landlord akuweereze ka notification munange your rent is due oluusi musasula in quarters okwate obukadde obwo obuteekeyo omusajja aba ali awo landlord banange mukulu gundi tweyanziza nnyo obubaka twabufunye omukazi atandise amaka agatutte okitegeera kati some men abatali trained on how they should cope up if a woman gets to that point of achievement. Yes. Nti abasajja ebiseera ebisinga they need that kind of training. That is why they are therapists. That is why they are life coaches. That is why they are motivational speakers. That is why there are these shows. Yeah, people need to be sensitized. People need to be showed that a woman getting money is not a problem. Society has made it a problem that if a woman gets money, it is a problem. It is not a problem. Money is not a problem. Your behaviors before when I was broke are the problem. You should not look at me in a way Matilda agenda kubeerawo paka. Oba kitegeera olina okuteekawo embeera nti Matilda ajjako era lumu ku makya maybe abe ne ssente ezinsinga ku byenkola kiki kigenda omumotivatinga okuneeyisizaako eki obulungi oba obubi kati oba olina okubeera mindful nti munnange omukyala w'ennaku zino kakati twavaayo eri edda we are moving in a society kati tuli already maaso okitegeera ebiseera bino bye tulimu it is very okay abasajja bwe bagamba I want a woman that brings something on the table. Lately it's not just about what you're suggesting or the brain oba amagezi g'omuwa ayagala nnyo omuwa amagezi nga nawe like men lately ayagala nnyo omukyala jana that's why babeera bagamba nti abasajja b'ennaku zino tebakyabakuula ssente za nviiri bw'ogenda n'osabiza omusajja njagala ssente za nviiri njagala ssente za ngatto they don't take you serious. Agamba omukazi ansaba ssente z'enviiri okitegeera ansaba airtime ansaba data ate nga kituufu omukazi akola ebyo ebintu aba tabisaba oluusi okujjako nga mukopi nga ye omukyala oyo naye omukyala ng'akola nga si mukopi ebyo ebintu tabisaba musajja ng'asaba zaaki olugoye lwa Christmas nti omusajja ebiseera ebisinga we should give men a chance okwetuma akulaba nti onsanze enkola akaviiri olwala ndusiiga okitegeera ebizibu byange luli nali ndi awo ku TikTok nga ngamba abawala b'ennaku zino our problems are different tebikyali ku nviiri kubanga tukola ssente twekozesa enviiri zaffe tebikyali ku njala we make money we go and make our nails our problems kati omusajja nga bw'ayagala omukyala let us something on the table a man has to also contribute on that thing that I'm bringing on the table nti oyagala omukyala omugezi njagala omukyala nga mugezi nga alina amagezi nga mpa amagezi ngenda kujja ngambe mukwano mbadde ngamba oba tutandikewo business tutunde amamotoka oba kitegeera ndeeta amagezi tukole carbond carbond tegenda kuva mu bigambo gwe omusajja ali eyo ng'ogamba njagala omukazi ow'essente njagala okimanyi oba oyagala omukazi ow'essente naawe olina obbanga oli musajja mukozi nnyo kuba omukazi ow'essente aba atambula ku speed ese oli mukyala wa ssente weekolera speed kw'otambulira ogiraba nti oluusi oba olya nga you don't even need a man nti if a man comes in your life sikyogera mu bubi but like it's normal it's in our cautious oba ogamba I really don't need a man ransonga they really can't do much oluusi nga n'omusajja omulaba he's a distraction from the things that you're trying to achieve. Bana, omusajja mbuusa ebibuuzo ate jjo wabadde wa you know I have a show to shoot on a Sunday. Okitegeera kati ngeyo pressure omuntu aba yatajeetaaga abakyala besinga ffe abakyala bali focused ebintu eyo pressure tuba tetujeetaaga kati omwami oyo ng'olieyo ng'ogamba njagala omukazi nga there is something they can bring on the table mentality yakyuka ey'ebirowoozo yakola ki yavaawo abasajja ayagala omukazi bw'ajja nti a thing on the table they actually mean money. They mean money. Ebirowoozo babyagala they need that the ideology of business and stuff okuyiiya yiyo okwo omukyala njagala omukazi ayiiya naye era omukazi ayiiya awooma nnyo nga ayiiya naye ayinawo kayina nti mukwano mbadde nteesa munange kati no gwe mulembe mwetuli kyova olabanga abawala abatalina ssente bambi abaana babagagga be batututteko abasajja kati kubanga abasajja bamanyi
omwana omukaga tagenda kunsaba bintu biwe bitine webiti bo kye baba balowooza mpaka naye era bw'atukwenda abeera disappointed kati baaga tujja bafuna kuba tuli mu kukola okitegeera ate tubali nze nina nti ogenda kulaba nti omanyi lwaki batosaafuna musajja mugagga nti lwansonga omusajja omugagga what he considers as problems tebifaanana na bibyo gw'oli muwala olowooza kugulira simu simanya I need hair I need omusajja ye agala kulira mukazi we nga amugamba hani mbadde ndowooza oba tuteekewo edduuka wali eri kuba ndaba community mwetwaze kati abasajja they are like that their minds are into innovativeness nti aze mu kitundu mwazimbye mu kyalo temulinayo maduuka ne mwami ku kitundu kino ndaba tekuliiko maduuka oba ndaba bazimba naye terabakozi hardware right tutandikawo hardware okitegeera kati wulira omukyala akola waawoomera banange hardware yange eba ya bbeeyi nga ndaba kapito mungi ti mwami obadde oyinawo mmeka okitegeera nti I was thinking first kati abasajja kugamba make a proposal okitegeera you make a proposal ogiwa bbaawo mwe obufumbo onaku zino buka make for me a proposal of the business idea that you're having ogimuleetera nga gamba 100 million nga that's a lot takubuuza because you're friends you are talking and things are okay mbadde obukadde 10 but honey naye obukadde 10 nyingi currently mbadde ninawo 5 okitegeera kati omukazi akola awo agambira oba omukyala ayiiya alina kyakwasa wano na wali kyayongerako ku ntebe ngagamba kakati buzibu kinti anti olaba kati nandibadde nsobola naye rent nandibadde nsobola naye fees nandibadde ngagana you know what let's distribute the responsibilities okitegeera kuba kati we're living in a modern family tetukyali mu byabiri taata akeera n'agenda n'akola mama n'asigala ewaka okitegeera abaana kati bali very expensive nti osomesa omwana esanga omwana asomera obukadde 2 okitegeera you can kati for marriage for marriage of this time for it to keep moving for it to stay strong there has to be financial support from both sides. And if I bring an idea, if I want that idea to go through, your husband is not going to do it all. Amagezi go gwamwadde nti mwami ku kitundu twetagako hardware tegagenda kumala okitegeera ogenda bo yes oyina omwongerako etofali eri mugamba omanyi rent oba maybe na kino let me handle them for this period of time as you look for capital to set up this thing oba nfuna bulungi oba nedda towetaga oba toyagala sasula rent and all that omugamba you know what you know badde nkola ninawo ka savings this I have 10 million ate ogambye ina 50 so if I bring that 10 netugatako neba 60 can't you start up a list somewhere okitegeera like you're being mugato obwongo ne sente mwino zigata bwe muba mwagala progress yes nti oyina okubeera that's why kati abawala abantu be bakazaako nti talina sente simanya low class simanya muntu wa wansi bambi they're really finding a challenge kuba their mentality is still on omusajja nze alina okumpa buli kimu it is not right it is not a must ogenda funa gayiwo nga alina byoyagala akuyamba kongola he's supportive ninga your demands are too much and you're not contributing anything they are demanding for too much they are demanding for too much olina omusajja omumanyi omulimu gwakola afuna obukadde naye oyagala gulire emotoka oyagala kola enviiri piisi oyagala zakakadde kamu oyagalamu buli sho ogende ng'okoze face beat wabula gwe omulimu gw'omanyi ekyo ka makeup naye oyagala oyo omwami akuberekawo nga Douglas ogamba omusajja ati abakazi gye bali obuvunaanyizibwa bwo ku providinga nze ndi mukazi. You get what I mean? Yeah. Hey, or you know better contribute. So meaning, mu relationship yetu batu inokuteka mu mukono. However much Douglas ali mukutya nti omukazi kasate kamu akasente tewaba mulamu. Kituufu. Nti obuvunaanyizibwa bw'obusajja obutonde bwe ku providing. That is a fact. That is the truth. Even the Bible says it. Okitegeera. But in the time that we are living, mu kino ekiseera mwe tuli, abasajja beetaaga okuyambibwako financially. Unless bawo binojjo. Okitegeera nga binojjo ngoma newe oba oli mu musajja nga ali mu middle class
manya akola mu bank manya ina business cop ebyo middle class that kind of space omusajja aba yeetaga okuyambibwako sente ezo zirina okujja ku table agenda kugamba amwina otula because remember you sit as a couple you discuss things ngoga you know what Esther you know rent was sente bweziti mazima Esther ngola omusajja wo sente zaina nga bw'obalabalamu ebintu byemukozesa ewaka omusala gugwawo agenda saving adi Douglas okyogerako ki ekya Matilda ese kambeko kyembabuulira ku kintu kino nakyogedde olubereberye nti omukazi okuleeta ekintu ku table si kibi naye okuteekawo thick line mu byakoze n'atasukkawo okitegeera esi tuyinza okugatta nga bwakyogera kiinaako buzibu nina abiri ninawaza tukole kino naye discipline jajja okwebwa nga akireese bwe wali obuzibu era osanga omukazi twagatta ennyumba biki you understand gendawo katono amanga bw'ogambe nayisa y'abasajja erina obuzibu and by the way let me tell you something mu abatulaba sente tebanga kombi sente reveals the true you omukyalo ono bwakuyisanga obubi oba omwami bwakuyisanga obubi ng'alina sente manya ye yali embalaye wadde yali mwavu okitegeera manya ye yali embalaye ng'oli mwavu okitegeera abantu tubeera abaavu lindako abantu tubeera abaavu netwegonza mnange myam discipline but when you get money elevates who you really are inside kati n'abakyala oba n'abaami bwekito mu marriage bwekiri nti omwakyala onayinza okuba aleese sente katalaba nti authority yes ayina naawe oyina yes naye nga yagadde okukuyambako because omukyala watuukira okuleeta aba alaba nti maybe you a bit shaky gamba bambi mukwano yes love it can naye in most cases sente zino teziriimu mukwano because ebijjira mu mukwano ne sente endinga bubi sente jo teriiko emotions sente is always logical ate kitali ku bakyala abakyala bambi ekibafuga ennyo emotions zaabwe bambi kanyamba omwami wange I love my husband so much I do this kumbe yo omwami ye kaabala kazannyuke kalala okitegeera awo nekigenda nekibalya but me this is my thing as long as women can put a thick line between their money and their marriages me I have no problem with it ekyabakazi kibalemye kityata mama abasajja balaba wano obomuyina nga muteesa bulungi Matilda you know men well hani tukole kino actually tumati tuga kwa neba kamera later time netu kana funa kasente okitegeera abamu katatabayi so it means nti nga naawe abasajja gye bali abasobodde okubeerawo nga tebalina sente n'abakyala baabwe nga webazifunye babaddewo era waliwo abatabaddeewo waliwo abadde ne mukyala we naye wafunye kusente n'akola ki nadduka kyendowooza nti n'abakyala we batyo nti wabadde wali abamu nga bafunye sente tebasigala nga naye waliwo abamu nga wazafunye ku sente omanyi ebintu bya marriage bino oba ne sente mukisa waliwo azifuna bambi omwami wo natakyuka n'asigala ate laavu neyeeyongera ebintu bino birimu omukisa to be honest tuvalaba bagamba musoose Katonda because osanga oli nga bambi bwe yali nga talina ng'ayagala mukazi we ne bwe yazifuna ate laavu neyeeyongera bweyongezi n'osanga oli yali nga tazirina lwabwagala olwakuba mbeera n'azifuna n'okukyuka n'akyuka ne bigaana n'akyukira dda n'atandika n'okubanga n'omukazi olwokuba kati yamuzimbira amaka yafuna sente kati ajoga mujoge luli kyakola kyataakolanga oba okitegeera but let me tell you something else about money I repeat money is not bad it's not bad yeetaagisa bino naba bemugamba ntugate simanya kanyamba omwami wange mukole biki abakazi abasinga obungi nakyogerako ne wana ku maanyi g'abakazi akola ekintu at the end ajja kikujjukiza that's why fe tulina ego lwaki abasajja tulina ego mu butonde bwaffe baatutonda nga tuli bakulembeze tuli bafuzi babatonda mbeera bakulembeze tulina embala y'obwakatonda naye nti mwakyerabira bwe mwatuuka kuno abakyerabidde
ogwo musango gwabwe ate nga basinga obungi bakyerabidde ogwo musango gwabwe so tuba tulina okukyukala ki okibajjukiza yes kati ekiri wano tubajjukiza tulinamu embala eyo ey'obufuzi okitegeera era mu Museveni definitely we have to rule. We may lead you. Naye esi kankikubulye wano nga alina mu kamera. Panga nkyogedde wendo n'ensonga y'abantu beera wano omukulembeze talina kufuga alina ku baya leader.